mwebale nnyo mwebalire ddala owooluganda Musisi Paul mwebale nnyo okubeerayo n'otukiikirira omukolo n'oguweesa ekitiibwa kuba ffe aboogera ku media tugwa mu department ya owekitiibwa Waiswa Mufumbiro kyabadde kinkakatako okubeerayo naye emirimu gya bakama bange gyankutte entege n'amagulu naye njagala obbeebaza mwenna abaabaddeyo mwaweeseza omukolo ekitiibwa obutambi bwonna mbulabye buli kimu nkigoberedde Mukama abawe omukisa bambi abaabaddeyo mwenna mwebale nnyo okwagala ensi yammwe mwebale kulwanira Uganda ebiteeso byonna ebibuuzo nalabyemu ekyannumye mutabani wa Samusoni Dr. Samusoni Kisekka former Vice President of Uganda ali wano akuba kyeyo ne mutabani wa Afande Katongole banna ennoonya abantu abankubye screenshot ziriyo zizunga buli wempita nzisanga awo wennyini amyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbiro yabadde mu ggwanga erya Kata agenza okutambuza enjiri y'ekibiina ki National Unity Platform bakola emirimu gino okwongera okuzuukusa bannayuganda abaava mu ggwanga Uganda ne bagenda okunoonyezaako ensimbi mawanga ag'abazungu oba ag'abawarabu bakola omulimu ogw'okutambuza enjiri eyo okusobola okuzzaamu abantu abo abali eyo mu mawanga ago okubazzaamu amaanyi okubalaga nti naffe eka tetutudde tetulowooza ku bali waka bokka tulowooza ku buli munnayuganda yonna wa gy'ali Uganda bw'eneeba yeenunudde kitegeeza naawe ali emitala w'amayanja obeera onunuddwa era obeera waddembe okuva mu ggwanga gy'oli yonna n'ojja eka n'oyeeyiza ewaka omanyi nti wali kintu kisinga muntu kukolera waka waabwe kubanga ensimbi z'okolera ewaka ate oba ogatta kinene ku ggwanga lyo wabula bw'ogenda okukolera ku mawanga oba okulaakulanya eryo eggwanga ly'oba ogenza okukoleramu bwe batyo bannakibiina kya National Unity Platform baasalawo okunoonya ku bannayuganda buli omu gy'ali basobole okubatuusangako enjiri y'ekibiina ki National Unity Platform babalage nti tulwanira wamu nammwe tulwana okuggyako nnakyemalira tubaagaliza mudde ewaka kaakati ensonga eyo nti abakulu mu kibiina buli omu atambula twalabako gye buvuddeko ssaabakunzi w'ekibiina ki National Unity Platform Chairman Nyanzi Fred Sentamu nga ye yabadde mu ggwanga lya Dubai era nga naye ali ku mulimu gwe gumu His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu tumulaba enkya n'eggulo naye atambula okwongera okubunyisa enjiri y'ekibiina n'okutema empenda okulaba nga abuulira abazungu bano nti mmwe musibye nnakyemalira ku ggwanga lyaffe erya Uganda kubanga mwe mumuteekamu ensimbi zakozesa okutulugunya bannayuganda abantu bangi bavuddeyo nga beebuuza nti ye Bobi Wine anoonyanga ki mu mawanga g'abazungu lwaki bw'aba agenda yatubuulira nti nyenze Bungereza kwogera ku nsonga bweti ne bweti baagala ensonga ezo azibuulire before okugenda kwe bannayuganda bwe tutuukidde okwebuuza nti mwami Museveni lwaki akaka nnyo aboogezi b'oku mikutu gya social media bafoosinge Kyagulanyi Robert Sentamu okubuuliranga eggwanga biki by'abagenza okwogerako bameka aboogedde ng'ebyama byabwe nga bali mu gavumenti ya mwami Museveni basooka bibuulira bannayuganda nti tugenda kukola ku kino na kino mwami Museveni nga bwe tumanyi omutima gwe ogw'obutemu abo baagala abamanye nti agenza ku miitinga gundi ne gundi abasindikire bambegayo babasaanyeewo abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo bameka abafudde ng'okufa kwabwe kulimu omukono gwa mwami Museveni kubanga kasitamanya nti bakkiriziganya naye ng'abasindikira abatemu abasobola okubajjawo nga bavaawo kati ensonga lwaki anoonya Kyagulanyi Sentamu okumanya by'abagenza okukola mbazungu agenze kusisinkana munene bw'ati ne bw'ati ensonga lwaki kimulumya omutwe nti tabamanya abitegeera Kyagulanyi Robert Sentamu amaze kuvaayo luno bwe yagenze e Bungereza era babadde baagala bamanye nti alina kusisinkana gundi ne gundi ku nsonga bweti ne bweti wabula ebyo byo mujja kubayagala okubimanya naye si musiru buli muntu abaako n'ebyama bye naye kirungi kasitaffe abamugoberera ezaati situziraba ku ebyo byaba agenza okukola mu mawanga ago nziramu sigambye nti kyekyo naye mukateeke mu quotation mukateeke mu bracket ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nga nyimira mu kigambo kye kitukuvu kye watuwa mu kitabo kya Makko 16:17
Bayibuli egamba nti obubonero buno bunaagendanga n'abakkiriza banaateekangako emikono abalwadde banaawonanga. Obubonero bungi nnyo obuliwo, naye Bayibuli egamba nti ne bwe banaalya obutwa tebubakolenga kabi, ne bwe banaalinnyanga ku misota ku njaba ez'obusagwa tezibakolenga kabi. Omukono gwo oguwonya Mukama gugolole ku mutabani wa George William Ssentamu mu linnya lya Yesu, kubanga mmanyi wamutaliza olw'ekigendererwa n'omukweka olw'ekigendererwa. Teri kyakulwanyisa kyonna ekiri mutunuulira ekiriraba omukisa mu linnya lya Yesu. Ne bwe kibaawo Bayibuli egamba embalabaasa enjaba yaluma Pawulo ku mukono gwe ne bagamba mu ddakiika 3 agenda kuba afudde. N'abeerawo n'azibya n'akesa n'ababuulira enjiri n'atandika n'ekkanisa endala ne bagamba maama nnyabo omusajja tafa butwa n'enjaba temusse. Scorpion yamuluma bwe ne bagamba omuntu yakamala okuwona ennyanja abadde agudde mu lyato. Ate kakati ate enjaba emukutte ono mwonoonyi. Bayibuli egamba teyafuwa. Ojja kuba mulamu otuukiriza emirimu gya Katonda mu linnya lya Yesu. Ekyo nakyo nkimaze. Eyo nvuddeyo. Vidiyo weeri wano kuba jagamba nti nno nnimba. Vidiyo weeri wano naye obudde bwe tutalina. Obudde bwe butuliira empinga, naye byo bibeerawo mu archive ba admin we bali ab'ensonga abasobola okuba ng'ekintu kino bakikwasaganya bulungi nga buli bwe tukyagalira tuba tukifuna. Kwolwo nali nyambadde bwe nti genda yoonoonye vidiyo eyo ojja gifuna. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, Your Excellency oba kuuli kati Your Excellency oba kuuli, waliwo ekirabo kye bakuteekerateekera okuyita mu institution eri credible. Kigenda kuba kya $, sente za $, ng'okukwebaza okuva mu institution ennene okwebaza by'okoze nga bakireetanga ekirabo kya Christmas, Easter Christmas. Naye ne bwe kiba kiyise mu Buganda, kubanga gy'osinga okwagala, ne bwe kiba kiyise mu Buganda ewa Ssaabasajja Kabaka tokikwata. Owulidde ebigambo bye njogedde? Ne bwe kiba kiyise wa Ssaabasajja Kabaka, gw'osinga okwagala n'okutya n'okurespectinga wansi w'enjuba tokikwata. Now, ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'E11 nakola vidiyo nga njogera, nkoze vidiyo nnyingi nnyo ku bijimusa okuva omwaka oguwedde nga mbabulira ku bijimusa. Vidiyo ekyasembyeyo nagikola 17 ogw'E11 ne mbabulira ku bijimusa. Mwalabye ebijimusa bwe byayingidde mu Bushenyi. Walabye Abanyankole abatumbaavu abasiru bwe balwanidde obutwa bw'ettaka. Mwalabye abatumbaavu Abanyankole, mwategedde nti ne Mwankole waliyo abatumbaavu. Mwategedde nti nno Museveni si Munyankole, Munyarwanda yajja kusaanya Wankole. Oba mukyawakana? Ebijimusa ebyo tubibabuulidde ebbanga ddene. Tubabuulidde ebijimusa ebbanga ddene. Babirwanidde okuba naye baatutte butwa obw'omu ttaka. Akantu ako katambudde nnyo era ye Dr. Kiza Besigye akataddewo n'ateekawo n'enkima nga zirwanira Boboya. Awo wenkomye okutegeera, naye ndowooza ako mukalabye nnyo ne bwembasika bakubidde. Ne bwembasika bagize mugende mukanoonye, ako mugende mukanoonye. Naye nga vidiyo eyo nagyogera ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'E11 omwaka gwa 2023 era nga nyambadde bwe nti. Abalimi b'emmwanyi ab'ebitundu bino
genda ononye eyo saati kyannamukaaka namwe mbamaze. Now waliwo lwenajja emabegakawo ne mbagamba nti waliwo baminisita ba Museveni abalwadde abaafulumye okugenda obbajjanjaba. Abantu b'omu UK gye muli, ab'omu UK mwebale nnyo okwaniriza pulezidenti, naye muwulire, njagala mugende mulumbe eddwaliro baliyita Royal Berkshire, simanyi Berkshire. N'abako bali mu ddwaliro eryo yajja mujjanjaba bulijjo munoonya okutuusa lwenfunye information kuba emabegakawo weeks nga 2 oba 1 nakyoga ne mbagamba waliwo minisita abali mu kubajjanjaba. Eryo eddwaliro mwe mulitegedde mmwe abali eyo kubanga siyagala kusobya pronunciation, kiri Royal Berkshire oba Berkshire. Mugende eyo n'abakoba gyali. Mugende eyo n'abakoba gyali mumugyeyo agende alwalire e Uganda. N'abakoba mugende mu mukime. N'abakoba bakwata abaana omanyi gye baasibira abaana baffe wagenda n'ojjayo ababo. Kyekyo ekigambo wamma. Fred kyekyo kati buli omu akipronouncing nga bw'alabye. Oli waddembe okusoma genda n'ogisoma genda. Era obeera mutuufu. Nze bwe nakisomanga genda. Era genda y'olwaleero egenda kubeera etya ate leero. Kati pronunciation buli omu emweyimirire. Eyo nvuddeyo. N'abantu abali mu USA munoonyeze Katumba Wamala yajja eyo ali eyo naye waali awo omukono gumuluma. Naye waffe baatugambye mbuno tubawe billions ez'okumonitaringa omusingi. Omusingi gw'eddwaliro lye baatugamba eddwaliro eryali ery'okutujjanjaba COVID yagenda. Eddwaliro eryali erya 2010 n'emeka terinaba kuggwa, bo badduse bagenze bajjanjaba. Munoonye Katumba Wamala ali mu USA, ye simanyi wawaali. Eddwaliro sinaba ddifuna naye n'abakoba ali mu eryo. Era kati abantu abakkirizibwa okufuluma wano mwene mugenda ab'e UK, ab'omu UK ne bwe mugenda mujja kubeera nga abaliwo. Mufulume mugende mu mukime bane mumuwalule mumujje ku katanda. N'akatanda mukafulumye. Mbu muveeko omusajja adduka ki? Nga adduka atya? Abeerewo yagamba Uganda si Sudan. Tetuyinza kukkiriza people power mu mukime. Yo kansooka enveeyo nayo. Sibibabuulidde? Eyo nayo nvuddeyo. Ebimu ku bibaddewo by'abashaija sanction zamulidde. Frank Bayine mwanywesa omwana omusaayi gwa siriimu. Frank Bayine ne by'abashaija. So I just want to thank God for that. Nenebaza mwe abatweetinga, mwe abeekalakasa ku nguudo z'omu USA, ababeerako buli lunaku ku internet nga temusa mikono, mwe abawandiise amabaluwa ag'enjawulo nga muwandiikira ba senators bammwe n'abalala mwebale nnyo, mwebalire ddala. Muva ku musajja pasita nga muvaako ntya? Bawamba abaana baffe nga tamanyi bali luddawa. Muveeko nga yakubazaako ekikonde golowooza twabyerabira anti comment ziizo walaba nange mutereka ebintu. Now ekiri mu State House najja luli ne mbagamba nti nno bagenda kuzza omulambo gwa Amini, ebisigalira bya Amini
bwe twabikubaawo bagambira simanyi institution simanyi biki ne babanga ababijjawo bazzeemu biteesako okuzza omulambo gwa Amini amagumba ga Amini okugakomyawo. Museveni ayagala bizza mbuno bimukolera erinnya bidde mu mitima gy'abantu mbw Amini simanyi batekewo ekijjukizo kya Rwigema simanyi ne baani afuneyo awo abaziranga baabo n'Amini aziikibwe mu bitiibwa. Ebyo ebimu ku byo. Now waliwo omwami waliwo abantu abafera abantu ku internet bafera abankuba kyeyo bafeze abaana abawala bakadaama ne basekadaama nga babagamba okubatwala ebweru okubongerayo okubatwala mu USA. Waliwo ekibondo ky'omwami ali mu USA agamba ali mu USA. Abaana bampadde ennamba nenjogera naye ne mugamba njagala kuntwala USA nange nangamba ebigambo bye bimu naye nga bafeze omwana ne bamubbako millions 17 bambi z'abadde asevinze. Yabadde nga asevinzeewo nga yagulayo akapoloti n'abitunda byonna n'abawa million 17 ne bamala kati tebakyakwata masimu. Nange njogedde naye oyo nangamba nambalira sente ze nnina okuwaayo nangamba nyanguwe kati nsasule ezo sente ku Friday ninye ennyonyi ngende mu America ku Friday kuba emirimu giggwawo ate abajagala bangi kuti ekyo akikoledde nze nyanguwe ku Friday. Bannange ne bw'oba ogenda Juba ne Juba wali tosobola kugoberawo mu wiiki emu n'ogenda. Bannaye abantu bwe bawira mbu ndi mutwano wa Katongole bunjako balowooza ndi kataala. Omwana yabadde afiiridde mu kiyumba ku millions 17 lwakuba mukama we yabadde muntu mulamu namu kansolinga namugira atya namuzzaza mpolampola namuzzaza mpolampola million 17 bazikubye. Kati nange baliddeyo awo million nga 8 ng'olusasula visa ya bwerere ticket ya bwerere buli kimu kya bwerere simanyi nteekamu biki simanyi waka permit simanyi biki simanyi ne babimbulira awo mbunzi sasule kati ku Friday ninye. Bannange ne bwoba ogenda Juba tosobola kugendayo mu wiiki emu batunamaliriza bipapula by'e Juba. Naye bannange mmwe mulowooleza ddala mbwebunja kuwavaayo basiru. Abeebwama banjokesa jjo wano naye tebatera kunjokesa si bintu byabwe ebyokunjokesa. Ennaku ezo banjokesaamu ne mbayisaamu eggaali tebalina magezi nabo. Naye w'amasooka olabe kansooke mbasomera ennamba z'abantu bano bo tusooke tubajje mu ddiiro nammwe mubeetegekere ate mubatukyalireko. Waliwo obuvidiyo bwakwata bwaweereza okukusika eriyo obumu ku bwo buno okukulaga nti embeera ekisooka agamba akola ku embassy mu USA era wano waali bwati bwatugamba. Olaba ekyo ekifaananyi akitambuza ekyo awo waakola awo. Kakati alina obuvidiyo buno bwakuweereza okusuka eriyo mbu baagalayo abakozi ab'omu kiyumba abakadamu. Owuya bwayogera ng'akyusa eddoboozi. New York abakozi 6 ennyumba y'eno mwetaagibwa okukola mu nnyumba abakozi 3 wabweru abakozi 3 munda. Mwetaagibwa mu bbanga eritali lya wala. Omulimu guno guliko visa guliko air ticket bakusasula bulungi bakuliisa bakusuza bakunywesa olina okubanga olina passport naawe atalina passport nga walietaaza okutambula ntuukirira mu bwangu jangu mu inbox yange oba nsindikira WhatsApp message. Kati bw'oba omanye eddoboozi eryo kimanye nti no baakufera. Akalala kaakano buno ngenda bo bateerayo. Omwira nga bwe yeeyogeza. Amanya gange mpitibwa James Kato. Sinzidde wano New York City. James Kato. Nzira gw'amaanyi nnyo. Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. Tuli mu nnaku nkulu. Zo twaziyingidde dda. Yeah. Nva kwano mu Blind Hotel.
nva kufunawo mirimu wano Yasabo. Beetaaga abakozi abasukka 25 nga musobola okukola munda ne wabweru. Baagala abakozi 15 ba munda, abakozi 10 kwera muzira wabweru kubanga nga mulongoosa omuzira ku mmotoka z'aba clients, nga mulongoosa omuzira nga bwolaba oyo omwami, nga mugwera ku miryango bw'otyo nga bwolaba olabye omuzira gukutte ku ssimu yange bannaayo tekyalaba nakulaba kutte buli wamu amala osiimuulako. Kati olwo omuzira bwe guggwayo gundi sama nejja olwo ng'emirimu giweddewo bw'oba omanyi wakolaganako n'oyo omwami owedde wulira ennamba zaabwe. Ennamba zaabwe oyo omwami Kato James ennamba ye ey'e Uganda eri 0785 03 88 62. Eyo ye Uganda eri ku WhatsApp. Eya USA eri +151 763 363 59. Eri +1 +5 763 363 esembya ya 59. Ye namba ye ya USA yeeyita Kato James Saalongo Nnombo. Alina munne gwakusindikako e Uganda ennamba bamuyita Ivan Musuuza. Ennamba yeri 0773 60 42 28. So temugwa mu katego kaabwe ngisoma mangu bika naawe. Eri 0 7 3 6 42 yoyo we Uganda gwakolagana naye. Naye waliwo omwana omuwala bamuyita ngenda mwogerako lya Florence kubanga abantu be Florence bamufeza obukadde 17 ali eyo abadde ayagala nakwetta. So togwa mu katego ne mutabani wa Katongole babadde bamufera mbuno omusajja ngambye yanguwa ku Friday olinnye ne banno bagenda kujja oluwano ozannyo olyayo mbuno oli kata mwine sente ze mukola ne bannange. Kati bwe bakufera tokuba ku simu yange ennamba muziwulidde zonna nkugambye ono owe USA ya WhatsApp gyakozesa ye Uganda eri 0785 03 88 62. Eyo ye Uganda. Eyo USA eri +5 7 7 63 3 63 59. Bw'omukubira kati ku Friday olinnya bulinnya ng'ogenda. Byebyo kale njagala ngende mu politics w'olwaleero. Politics w'olwaleero dakika ziri mmeka? Ngenda mudduka emisinde mingi nnyo. 1 Bannayuganda Museveni aludde ng'ajja atulimba ng'akola ebintu ng'atulimba ng'abibikkako omulembe gwaffe guteekwa okuba kati nga gumutegedde nga tewakyali kuba Museveni ye yennyini ng'ovudde ku byayogera naye byatunula byayambala byatambula byonna bulimba. Ayambala agapala aganene olw'okuba munda akwese pampa alina wano oguyuli n'obbaaga alina wano n'ayambala agapala aganene ye kyogamba ye Museveni yatayagala kuyambalako nga Biden ayambala akapale be kati kalingako omwana wa piwa
balina nagunda ka fitting Museveni ayambala bino kuba alimba alina byakukusa alina byakweka nkugambye n'ennyambala ye yennyini bulimba bwennyini bulimba byatunula bw'aba n'ajjako mu bantu bamukuba ekiyiso naye asooka neebakira ennaku nga 3 nnya nga takola mulimu gwonna ne bamukuba oguyiso gwa vitamini bw'atuuka mu bantu n'addukaddukamu bw'ati omuntu agamba mama bannanga kasajja tekafwa oba bonna bulimba bwe kava mu kamera ne kaddayo ewaka ne katandika okukekema hayiwe data we nafa data we hayiwe data we aruhokoko uyu muntu kabeera mu maziga byonna Museveni byakola fake ani kizibu kya Uganda Museveni bw'aba ye yennyini ayinza okwerimba mugamba mutya nti nno mmwe tabalimba ulira ekiri e Uganda nabagamba ekizibu kya Odi Kampala ekizibu ky'obusiraamu Museveni bani abasekera mu kirasi bino bintu si byakuseka bino ebintu gundi bya ddala ekizibu ky'obusiraamu Museveni teri kintu kirala te babalimba ekizibu ky'obuyisiraamu kiri ku Kampala mukadde iyo musajja gwe bayita mubajje naye ye mubajje aweebwa emmundu ne zikuumawo wonna ne bagana ne bannamawulire okugendayo ne bagana n'abasiraamu okusaalirawo ku kitebe ky'obusiraamu waliwo abasiraamu abatakkirizibwa kusaalirawo abo ne babawa emmundu abo ne babawa buli kimu ekyetaagisa ne bagana n'abantu kyamawo ku nnyumba ya Allah kati ne wabaawo Sebaggala Latifu Honorable n'asaba Kololo abasiraamu bakuŋŋaanireyo okuggyawo ekizibu ekiri mu busiraamu gavumenti n'egaana gavumenti eyagala ekizibu kiveewo oba kibeewo kubanga bagambye tutuule ffenna ng'abasiraamu wano awatali kutulamu si mutabuliiki si musarafu si muki tutuule wano si mushiya tutuule wano tuteme empenda z'okusasula omusajja tusigaze emaali y'obusiraamu abo tebakkirize Allah jukira mmoto y'eggwanga egamba for God and my country basabye okugenda okusaalirayo swala ne babagaana naye Kenzo omusiyazi bw'aba ayagalawo bamuwaawo aba comedy store babawaawo simanyi ono omusajja yani ono Salvador okumujja ku his excellence Kyagulanyi bamuwa Kololo ne bamutegekerawo ekivulu kya comedy simanyi eky'oluzungu ne bamuwa omusimbi ne bamuwa abasirikale ab'okujja okulaba n'akikuba n'akijjuza ne bamugamba tetukulaba ne Kyagulanyi kati olwaleero yeeryankuta ali mu kuyomba bannange nedda ani Muhanji ngenda babulira ebikwatagana ku Muhanji enaafu is enaafu wali omanyi ojja zirya paka ddi wali omanyi ojja zirya paka ddi mbu ombokolo kaakati abo bo babawo ekisaawe ne bakolerawo ebyekisiru ekisaawe bateekamu abalokole ne bajja ne bale abalokole ba Museveni omuntu yenna ng'osigaza balansi ne transport muleete Mukama agenda kusindikira kizungirizi gwe kkiriza malayika agenda kusitula ogenda okudda engulu bw'oti ng'oli wuwo ng'otuuse wuwo oyo Kayanja yatulimbako edda Kayanja alina obujulizi mbuno olumu yali eyo mu Amerika ng'azze okubuulira enjiri n'agenda adireyinga ng'ate alina okulinnya ennyonyi agende mu state endala agenda otuuka ku kisaawe ng'ennyonyi emulese nga talina kyakkola alina okuddamu okusasula mbu bwe bamugamba nti ennyonyi egenze mbu n'akwata ku maaso n'agamba oh Jesus Christ my God yagenda okukola bw'ati ng'atuuse wabadde alina okulaga mbu ng'olwavudde e Uganda yagenda okukola bw'ati ng'ali ku Kenyatta International Airport e Kenya gy'abadde alaga nkuwadde kyakulabirako mbu omukono gwa Mukama ne gumusitula ne gumutwala ne gumuteeka wali naye bannange ate ebyedda twabikkirizanga egwe Pasakanja omumanyi Pasakanja Mukama yamukwata ku mukono yamugamba mbu oh Jesus Christ Holy Ghost yagenda okukola bw'ati
ng'avudde mu Chicago ali Kansas simenyi gundi California anti eyo gye nasomera primary.